Sabbiiti eno abakulembeze mu bibiina ebivuganya gavumenti basse omukago okukolera awamu naddala mu by'okulonda kw'eggwanga okulaba nga balivula gavumenti eri mu buyinza. Tetujja kusigala nga tukola nga bye tubadde tukola. Batudde babakutte munnange. Langiridde oyo gwe bagadde okulangirira ng'ali ku ludda lwaffe kitono kyasobola okukyusa Museveni bw'aba nga yakyatufutubadde. Okwawukana mu bibiina oba okwawukana mu bakandideti ne kijjawo ekifaananyi ekikulu ne kijjawo mission enkulu ye Museveni kiba kimukolera. Dr.Sam Kazibwe nga mulondoozi w'ensonga wano mu ggwanga agambye nti bano kye batandise kirungi era n'agattako okulaga nti kino bwe kibeereddewo ng'abalonzi bakikola dda. Mu mawanga nga demokulasiya akyazimbibwa obuzimbibwa nga Uganda ng'olina n'ekibiina ky'ebyobufuzi nga kibadde mu buyinza emyaka egisoba 30, kizibu okulowooza nti ekibiina kimu ku lwakyo kisobola okuvuunuka amaanyi g'ekibiina ekyo, kubanga ekibiina bwe kirwa mu buyinza kiyingira kumpi buli mulandira gwa gavumenti. Kati gwe okujja ng'oli kibiina ssekinoomu n'olowooza nti ojja kumala gakisiguukulula tekitera kuba kyangu, era ndowooza nti mu kiseera kino nga bannakenya bateekateeka kulonda mu Uganda ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya biina kinene kye biyinza okuyigira ku Kenya nti ebibiina bisobola okukolaganira awamu. Wabula okukolaganira awamu tekitegeeza nti ebibiina luno lwe luwalo lwe, era bwe bamala okuyingira enkolagano ne bagenda mu kulonda kwa bonna nga okubindabinda kati bamanyi kibiina ki ekisinga amaanyi wa era kye tuba tusinga okuwagira mu bitundu ebyo ku nkomerero ne mugatta amaanyi gammwe ne gabatuusa ku buwanguzi. Kubanga okusomoozebwa okubaawo nti muba mutunkana ekibiina ekirina kumpi buli kimu ekya gavumenti, kyokka mmwe abali eno ate mu kifo ky'okubeera ne strategies ezifaanagana ate ne mutandika kwetema nteega mu bufunze gwe mutunkana naye ne mumwanguyiza omulimu. N'olwekyo ndowooza nti ekyatandikiddwako kabonero kakulu, nkayita kabonero olw'ensonga nti tewabadde endagaano ya mukago oba yakwegatta. Ekyabaddewo kufulumya kiwandiiko ky'awamu, muzungu kyayita press statement, ekiwandiiko eri bannamawulire okutangaaza eggwanga ku bigenda mu maaso. Nenga enkolagana y'ebibiina eby'oludda oluvuganya yeeraliikiriza abawagizi baabyo abamu, kyokka nga Dr.Sam Kazibwe abagumizza nti kino kizze kibeerawo mu mawanga ga Africa amalala ng'e Kenya, ate ebibiina byennyini ne bisigalawo ku Kenya nti ebibiina bisobola okukolaganira awamu. Wabula okukolaganira awamu tekitegeeza nti ebibiina ebyo byo biba bisaanawo. Ekyo kikulu okutegeera mu Kenya ebibiina bikolaganira wamu naye tebisaanawo, era bwe bijja mu nkolagana eyo bimanya nti buli omu ayingidde luno lwe luwalo lwe, era bwe bamala okuyingira enkolagano ne bagenda mu kulonda kwa bonna nga okubindabinda kati bamanyi kibiina ki ekisinga amaanyi wa era kye tuba tusinga okuwagira mu bitundu ebyo ku nkomerero ne mugatta amaanyi gammwe ne gabatuusa ku buwanguzi. Kubanga okusomoozebwa okubaawo nti muba mutunkana ekibiina ekirina kumpi buli kimu ekya gavumenti, kyokka mmwe abali eno ate mu kifo ky'okubeera ne strategies ezifaanagana ate ne mutandika kwetema nteega mu bufunze gwe mutunkana naye ne mumwakiina abaakitandika balina ensonga ezibaawula ku balala, kyekyo lwaki tebeegatta ku birala biriwo ne bakola ekyabo. Era n'omulonzi memba wa bulijjo alina ensonga lwaki alekawo ekibiina A n'agenda mu kibiina B. So point ku lwange eri ku kukolagana. N'olwekyo mu kukolagana kuno ndowooza nti ebibagatta ebikulu omuzungu kyayita shared values bye biba bikulembera okusinga ebigendererwa by'ekibiina ssekinoomu, kubanga ebibagatta bye bikulu eri Uganda. Ono ayanukudde abalina endowooza ku ludda oluvuganya gavumenti nti okulonda tekukyalina mugaso, n'agamba nti kuno kuyamba ku bibiina ebyobufuzi okusaasaanya amawulire gaabyo. Ensonga ya kulonda kuginafuya kugikomya ku kuwangula buwanguzi kifo kye bayita okulonda kibaamu ebigendererwa biyitirivu nti bwe kubeerawo mu kukozesa okusaasaanya amawulire gammwe, bwe kubeerawo okulonda mu kukozesa okugaziya obungi bw'abamemba, okwongera ku bungi bw'abamemba, okulonda bwe kubeerawo
mu kukozesa okuzza amaanyi mu bantu bamu. Mugandijako Museveni ng'avumbeera adda mu nkoza parliament adda mu nkoza district zaawa naye nga ebikolwa bye n'ebigendererwa bye tebijjako nakyemalira. Naye tubaga nti abantu abalaba babatunuulidde temugamba nti okujja nti kaadi ya FDC eyaki automatic oba nupo automatic nedda. Ye Minisita Vincent Bamulanga Kisempijja ategeezezza nti ekyakoleddwa ab'oludda oluvuganya okukwatagana kwabadde kunywamu kacaayi newankubadde nga Dr.Sam Kazibwe alina endowooza endala ku kino. Kacaayi oba oli awo naye buli abantu le banaatuula ne banywa kacaayi kaabwe ffe tunaaba balina eddembe okukola bye baagala okukola naye nga tikiina makulu gye tuli nga NRM tikiina ndowooza oba mwabadde mwakagamba nti nga bwe baatudde ne mmawoka naffe tulage ntutudde simanyi nako kayinza okubaayo emabega w'embirowoozo byabwe. Agamu ku maanyi ge we gabadde butanyooma. Gwe wandyebuuziza olwaleero lwaki Pulezidenti Yoweri Museveni ayagala Nobert Mao nga bwe yasaze eddiiro bamemba ba DP 8 mu Parliament bo bagambye tetusala naye ne Museveni teyamugobye. Ye yamugaye nti ffe kasita gwoze jangu. Oyinza okwebuuza nti NRM yali efuna ki nnyo mu kuleeta omukulembeze wa Uganda Federal Alliance. So point enkulu eri awo eri nti NRM gwe ne koolabanga akatono kagitiisa. So oba esobola okusikiriza Mao agyegatteko nesikiriza owa Uganda Federal Alliance agyegatteko ate oyinza otya okugamba nti ekyokwegatta ku opposition tekigiyigula tama. Kuviira ddamu awo lwaki akissaako nnyo essira amanyi ki ekiyinza okubawo singa forces zeegatta. Dr. Besigye Honorable Kyagulanyi President kutwalonda ffenna n'abalala singa beegatta abali genuine ki ekiyinza okubaawo. Sonolwa ensonga eyo okwegatta kwa bannabyabufuzi abali genuine mu nkyukakyuka kukulu nyera kwa amaanyi. Oyo abyogera wa NRM tekuli mu kinyusi bibiye ng'omuntu si byaffe nga bannabyabufuzi oba nga ffe abakulembeze. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.